Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video katona ku lwairo nzize namwe abakyala njagadi mbayitedde ku ddagala lino eryakwekolaako service wansi nga mukimanya abakyala nkibagamba nnyo musanidde mwekoleko service eby'ennaku zino byakutayiza butayiza abasajja bafuuse abasajja benzi abasajja baagala kuono baagala kwoli kati oteekeddwa okwefaako ggwe okusobola okunyweza omusajjawo okubeera naye kibi nnyo okutunuulira okugamba nti kankole eddagala omusajja anjagala olw'eddagala naye nga gwe nga teweefuddeko kwekolako kijja kuba kyabulabe eddagala osobola oddikozesa akaseera katono neriggwako kuba jjo teriwangaala lifuluka okitegeera ate abalala abasajja beetambulira omukolera eddagala ne ligaana omukwata so kati ekirungi kya byonna kirungi weekoleko service wansi kwegamba agenda okutuukako ng'oli bulungi ng'olina ebbugumo nga wasika bulungi ng'ettama nkweriri nga obuyonjo oli muyonjo bulungi buli kimu nga weekiri wansi kwegamba ng'ojjudde bulungi wansi kijja kuba kirungi nnyo soke tutunuulira eddagala kati oyo kanyeebwa gw'olaba njagala ofune kanyeebwa eddagala lino lireeta bbugumo wansi wamu n'okuwoomesa obeera omukyala omuwoomu oyo kaako kamubiri nako kalungi nnyo okukanaaba wansi tutaddemu kanyeebwa yasooseemu kataddemu mubiri oba mubiru ofune kayayaana funa kayayaana okanaabeko wansi oyo kayayaana kirungi nnyo onabe kayayaana ako wansi okagatte mu ddagala eryo omusajja asobole okuyayaanira ekyo kyalya ekyo okitegedde ako kakajjampuni we bamuyita kajjampuni ozirayo omulabye oyo kajjampuni jogadde ndibabuulire mulimanye eddagala limbateereddemu oba limulina okukozesa kwegamba obeera omukyalo ajjudde omukyalo omuwoomu omusajja akulyeko awulire nga kituufu alidde omukyala anyuma okulya anyuma okukola ebyo ebyekikulu kati oyo bamuyita kafumita bagenda oba kafumita bagenge kyonna kyomuyita naye ng'ayitibwa kafumita bagenda ffe tumumanyi waffe Masaka kafumita bagenda yoyo mufune funako bukoola bwokka kubajjukira aliko otuggo otufumita funako bukoola nabwo buteeke mufuna obukoola nga buwerera ddala oyo kafumita bagenda funa obukoola nga buwera ne kanyeebwa funa ebikoola nga biwera bye bina okusingamu tandika obiyenga kugambye tukola ery'okuwoomesa wansi wamu n'okuteekayo ebbugumo omukyala alina ebbugumo ye mukyala abeera omutuufu ebiseera ebisinga abaami beekwasa naddala abaami abanafu mu maanyi g'ekisajja beekwasa nti omukyala olina nnyo ebbugumo kwegamba linkubye nenvayo mangu oyo omusajja aba yeekwasa bwekwasa akugamba nti olina ebbugumo lingi erindeetera okumalamu mangu akagoba oyo omusajja kimanye nti kyakola batakimanyi aba yeekwasa omukyala omutuufu oteekeddwa okuba n'ebbugumo wansi munda wamu n'emmagulu omukyala omutuufu omukyala omuwoomu oteekeddwa okubeera n'ebbugumo ekyo nkikubuulira kati eddagala eryo oliraba lifunyemu akaseereraseerera wamala oddiyenga bulungi ng'olaba oliryenze bulungi nkusaba ofune akasengejje ofune n'akantu akalala olisengejje bulungi twetaaga amazzi nga gatukula bulungi nga mayonjo njagala onaabe wansi ekintu ekiyonjo nga tekigenda kwetera buzibu bwonna okitegedde era eddagala nkufuba okulaba ng'olyetegereza likole nga tekuli kantu konna kagenzeeko akawuka konna lyetegereze bulungi kuba njagala olikole nga bbisi saagala nti ate mbusimanyi nsoosi liteekako mu mazzi gabuguma nedda jasi weetegereza ebikoola osobola okusooka n'obyozaako oluvannyuma n'obiyenga likole nga liyonjo bulungi kati ogalaba amazzi ago nkusaba ogenda ogatawaaze wansi gatawaaze nga bw'ogayingiza munda ekyo kyo kikole ku makya g'ofunira obudde oba mirundi 5 olunaku oba 3 oba 2 oba 6 oba 8 kiri eri ggwe tekiriko mba tesimanyi budde we buti ate mwenna mulina oddikozesa mu abakyala oba oli mwana muto myaka 18 ng'otandisa ebyekikulu myaka 2 paka ku myaka gyonna likozesa eddagala eryo obeere nga weefaako okwekola ka saaviisi ate nga kalungi ate nga kangu ddagala lyangu ogenda kutereeza wansi ogenda kubeera omukyala omuwoomu omukyala ajjudde okitegedde lina abiri tawaaze wansi
litawaaze wansi oba linaabe wansi naaba ng'oyingiza amazzi ago munda, kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku osobola okunaaba emirundi 3 oba 4 gw'ofunira obudde bw'onaabira, tekirina buzibu oba ku makya oba mu ttuntu oba tekitwali buzibu bwonna. Kyekyo kati kankubuulireyokko gwe omukyala, ebiseera ebisinga mulaba abasajja abo beebaka ku bakazi ab'enjawulo. Osobola okuba ne musajjawo nga mwenzi oba nga ayagala abakazi bangi, asobola okugenda n'ayenda n'atuuka ku abo abakazi n'awulira nga mu butuufu nga gwe akyasinze mu abo abakazi be yeebaseeko, olw'ensonga nti by'olina ng'alaba bo tebabirina, obuwoomi bw'owoomamu nga bo tebawooma. Abeera ajja kudda buzzi ku mukyala we agambe nti mukyala wange yasinga abakyala bano. Naye ng'ebintu bino kikulu osooke gwe weetereeze gwe omukyala olabe nti mu butuufu buli kimu nkitaddeko, neefaako, ndi muyonjo, okitegedde, kigenda kubeera kirungi nnyo. Omwami oyo agenda kufaayo nnyo kuba wantu awo we wasumbuwa abasajja. Akantu ako koolaba ako ke kasumbuwa abasajja ke banoonya ku bakazi abalala. Kati n'olwekyo olina okwefaako, ofube okulaba nga weefaako. Kyensaba tunuulira nnyo eddagala eryo lye nkukoledde, lyenkulaze, likole bw'otyo olinaabe, ligenda kuyamba omwami agenda okutuukako ng'oli mukyala muwoomu, kigenda kuba kikuyamba nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku eno vidiyo. WhatsApp namba yange 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba mbaddamu bw'onaaba ombuuzizza kikwatagana ku eno vidiyo, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.